tuzze mu kooti nga tugezaako okufuna kye bayita bail, okugezaako okufuna liberty ya Mr. Burora ali accused of sharing malicious information. So tubadde mu kooti ne tu applying for bail, naye olwaleero omulamuzi asazeewo nti prosecution agiwa obudde documents ze tubawadde bagende baziverifying, tukomewo olwokutaano lwanaawuliriza prosecution kye bagamba ku documents zibadde batukoze eki ze tubadde zibawadde, naye ate era agambye nti nno olwokutaano ajja kuba atuwa ruling ya bail, ensala ya bail olwokutaano. So ndowooza ffenna tubeere bagumu, tulinde olwokutaano tuwulirize prosecution kyegenda okugamba, tulinde omulamuzi kyanaasalawo ku bail. So emisango gibadde 2 ne bagenda ne bameninga ne bazikola ne zibeera 8, naye kati ebyo ebintu eby'emisango tujja dealinga nabyo nga try ekoze eki ng'etandise. Kati ekikulu nnyo Mr. Burora yeetaaga bail nga bwe tubadde tugamba nti bail constitutional right, omuntu omulekuulira nga mukyakola investigations kintu kya ssemateeka, so kintu kinene nnyo nti nno buli omuntu lwajja mu kooti kooti ensuring that emuwa bail, naye katulinde olwokutaano tulinde nga omulamuzi bw'anaasalawo. Ekyo kitwewuunyiza nnyo olw'okuba yabadde asazeewo nti no charges teziri defective ate n'abawaata olukusa okukola ki okwamendinga. N'ebyo ebintu byonna biri mu kooti, ekisinga obukulu nti no tujja kwongera obiraba nga try ekoze eki etandise. Norman tumuhimbise omukwanaganya wa the Alternative Social Movement. Ekisooka kya byonna kutegeeza abatulaba nti nange natulako mu kiraasi y'amateeka emyaka 4. Batulaba balina kitegeera nti the mere fact nti omulamuzi agambye abakkiriza okwamendinga charges ekyo kyokka kiraga mbu zirize babataddeko ki nfu. Kyokka for me that's what stood out, nti okubakkiriza okwamendinga charges ne bayita emisango emipya twadde kiraga bulazi nti application eri yasooka omulamuzi yeekubye endobo, naye ne bw'ova mu kwekuba endobo bwe tuvaayo tudda ku munnaffe ono teri kunga bannayuganda bonna bw'oba nga tobbye teri akwogerako. So gwe mukama waffe atagambwako nalulungi wakuno akubiriza palamenti eyo gwe tobba olaba waliwo anakugambako bokuwandikako, kubanga era twabyogerako edda teri muntu walabyeko omuntu awandika ku kadinaali waliko omuntu awandika ku bishop oba paapa, gwe lekerawo okubba tiragenda kwogerako. As simple as that. I mean, it's precise. Don't steal, we don't talk about you. Nene ekirala bw'obanga wewaddeyo okutubba kati naffe tulekere eddembe ly'okwogerako. It's a win-win. Gutwala munyago naffe tulekere okwogerako. As simple as that. Ffe manyi meeting zaffe zituula buli wamu ziringa za CIA. Era ne tubadde mu kooti tubadde tutuula nga tuwogerako butonotono. Tusazeewo essaawa yonna essaawa yonna ku Sundays ne zigenda okujja twagala okusabirako mu church emu era campaign egenda tandika. Tugenda kuyita buli activist alwanyisa obubbi tugenda kwekolamu omulimu, tugenda tandika ne church emu mu Kampala muno nga nnene, kubanga yetusuubira nti bano abatubba gye bagenda ne bafuna emikisa emingi nejjaffe ne bagitwala. So tugenda genda mu church eyo, tugenda tuula wali mu maaso tubalinde. Church tugenda gitegeeza ensi yonna we tugenda okunga buli munnansi, buli activist yenna yazirwanako asuubira ozirwana ayagala okubeera motivated, tugenda mu church eyo kubanga twategeddeko olukwembe abamu ku batubba batera otutuula ne bafuna emikisa emingi. So kampeyini yaffe tugenda okuzaako, tugenda tandika okusabanga nabo tulabe oba abasumba baffe banatukkiriza okusaba n'ababbi oba banaagoba muffe abalwanyisa ababbi oba poliisi natugaana naffe okusaba n'ababbi. Sinakindi okugaana n'ababbi okujja okutyobola emikisa gyaffe. So tumaze muffe meeting yaffe etudde high command yadinejje ekkambwe epya eri abazirwanako ebadde mu kooti, omulamuzi abadde awo ensala ye nga ffe tuli mu meeting yaffe. So tugenda mu kyaki ezo tukole ki tusabe nabo. Katonda bana tuyamba tubasangayo tujja kusaba nabo era naye Sunday emu tujja tuula nabo mu kyaki. Ffe nga bwe twadde twabagambye ennaku ntono ezisusse tetusobola kuggwamu maanyi, bino bitwongera bwongezi maanyi nti eno system ya gulag, system y'okuvaayo ekaabye buli omu buli ayogerako. Mwagala twogere birungi ki ebikolebwa, abantu bamusuubiramu obutabavuma obutabatyoboola birungi ki ebibakoleddwa.
kakati ffe nga ba activists twabadde already twafunvubidde dda Naalongo ajja tutegeeza munnayuganda si munnayuganda. Our call is simple: responsible use of authority and power, okukozesa obuyinza n'amaanyi with obuntu. Ekyo tugenda kukiremerako, ekyo tugenda kukunga bannansi okujjukiza Naalongo Anita nti naye mukyala ate naye maama, okutulugunya abaana b'eggwanga. Kati bulola tuli mu muntu nga wa 40 nga tubala abantu omukazi omu bakwata n'awamba n'akola byonna byayagala n'akolagana n'amakooti n'akozesa ssente ez'omusolo gwaffe. We shall not be gulagged. Tetugenda kulinnyibwa ku nfeete, tetugenda kujogebwa ku nsimbi eza munnansi zennyini. Bulola omusango gwe yazza si gwa Naggomola. Verification ebiwandiiko bibeetaaga byonna institution ezibissuinga ziri Uganda wano. Naye olw'okuba nti waliwo ekiruyi, omuntu alowooza nti Katonda kubanga olw'obuyinza abantu bannansi bwe bamuwadde, ebintu ebyo tuteekwa obisazaamu, tuteekwa okubigaana. Bannansi bateekwa okufunvubira wamu naffe. Ba activists twafunvubidde dda, tetugenda kussa mukono mu kino. Naalongo ajja kutegeezebwa nti tajja kujolonga bannansi nga weetuli. Erinnya Nansubuga Fatima, Iron Lady wa People Power, omukyala munankyukakyuka w'ensonga atagulwa. Nze nno ensonga yange ku mukyala Anita Among, amaanyi ayina mangi nnyo. Mu kubeera n'amaanyi amangi ennyo alemeddwa n'okumanya bw'ayina okugakozesa. Anita Among tasobya, Anita Among tayogerwako. Buli avaayo n'ayogera ku linnya Anita Among nga tamujajjatta tamuwaana, amaliriza aliruzira. Olwaleero kkooti etudde eya Bulola nga balina omuwa bail. Naye olw'okuba nti babadde tebalina order ziva wa mukama waabwe Anita Among, kkooti bajadjaninze for an hour neeyimirira okumala essaawa ennamba bamale okuwuliriza ebiva ewa mukama waabwe, which is tetukyalina any institution eri independent. Abantu obuyinza babukozesa nga bwe baagala, kati be bafuga n'amakooti, be bafuga ne police. Nze nali ku CPS, Osisaidi n'agamba nnyabo tetusobola kuwa bond tetunafuna order. Really? Nga n'okufuna bond erina kusooka kubeera order kuva wa Anita Among? Amaanyi gayitiridde obungi, naye kyekiseera Madamu Naalongo okendeeze ku buyinza n'amaanyi g'olina. Lwa nsonga ki? Ffe nga Bannayuganda, abakyala abazaalidde mu ggwanga lino abaana tetugenda kuleka kwonoona nsi eno ng'olaba. Parliament ye 11 ye parliament ekyasinze okuba embi, ejjuddemu obulyaake, obukenuzi, obulabbayi. Olaba Museveni atuuka okuzza budget ddala nga bakusirizaamu biliyoni 7.5 bagende bo bazeegabire, bwe bavaawo nga bawoza buno obusiimo twabuyisa mu parliament, naye nga ssente baakukusa nkukuse. Kyekiseera Anita Among okomye obubbi, mukome okubba ssente y'omuwi w'omusolo. Sebo nze Anita Among tetulina any personal issues za kwogerako, ate tetulina history, tetulina byafaayo nze naye. Ekisookera ddala bw'aba neetaaga okwogera nange sigenda birabanga biseeyeeya buseeyeeya ku mitimbagano, ampite ampandiikire officially, ampite bw'aba yeetaaga okwogera nange. I will consider her invitation to give it a yes or a no. Secondly, bw'aba yeetaaga okwogera nange ayite press conference, ayite media houses zonna zibeerewo. Nze Anita tetulina personal issues ze tugenda kwogerako. My concerns are national, zikwata ku buli munnayuganda, kuba ssente gye babba ya muwi wa musolo si yange nga Nansubuga. Kati gwe bwompita mbu Nansubuga ajje twogere njagala omulaba manye concerns zange za Bannayuganda. Bw'aba yeetaaga okwogera nange ayite media houses zonna ziberewo, atuuze press conference twogere ku nsonga z'ayagala okwogerako nga ne Bannayuganda bonna balaba, kuba tulwanirira oyo omuntu wa wansi atasobola kusitula ddoboozi lye kubeera nga agisitula okutuusa gye lirina okutuuka. Amanya bamutawa Waiswa Paul na NRM. Kooti erina obuyinza era ekikoze olw'okubanga prosecution erina issues zeroizinze nti balina verifying gundi evidence ezireeteddwa aba securities oba oliawo
okukadda munnaffe asobole okuteebwa kubanga alina right ye under the constitution okufuna bail. Weewaawo nfunye okukkirizaganya n'omulamuzi nti abadde so fair. The fact that agezezaako balancing a court side ya prostitution ne baloya baffe ab'omwabirwa. Naye era nsuubira nti 19th, yes, teri wala, that is next week on Friday, era kijja kusoboka nti omuntu waffe ajja kuteebwa kubanga talina musango. Yes, nsuubira mukyala Anita Among yalina ensonga ze ye ng'omuntu, naye oba oliawo nsuubira nti munnaffe Anderson Bulola byayogerako bituufu era obujulizi oba oliawo yabufuna era we buli kubanga kyo ekyenguzi wekiri era tijja kulumibwamu. Era nzikiriza ku kino ndino kwegamba right on speaker oba oliawo tali yeka mu kino okunyigiriza munnaffe nti ojjukira bulungi nti munnaffe bamuteeka under interdiction nga ali RCC Werubaga ng'offisi ya president yekikola era ndoza abakulu nga balina engeri gye bagamba tukunoonyerezeeko era bwe tumaliriza tukuddiza omulimo. Ye n'agamba anga bwe munoonyerezaako muntere eddala nkole ki nkole ogwange kubanga mulina ekizibu kimu temwagala kwogera ku baki ku bali banguzi ate nga bino gye biri. Weewaawo njagala nnyo okukkiriza ne muganda wange Anderson Bulola nti byonna byagerako bituufu era gye biri era oba oliawo ayongere omulimu era ajjavaayo tumwegatteko twongere okunyigiriza kubanga jjukira ne pulezidenti mwennyini chairman waffe w'ekibiina yavuddeyo n'aluma saawa zino okuvayo okuluma kwe naffe abannayuganda ngaffe tulina okuyamba pulezidenti. Nsuubira nti kwegamba ku kino nga Anita Among right honourable speaker omulungi olina ovaayo kwegamba wetondera eri eggwanga kubanga munnaffe gw'onyigiriza talina musango byayogerako bituufu era nga gye biri. Ensaasaanya embi ey'essente mu parliament gyeri era nga nsuubira nti saawa zino si yekka oba oliawo alinawo n'emabega abantu be kubanga jjukira offisi ya president ndowooza yagenda okulaba nga munnaffe abayisizaamu olugaayu okugaana n'aganze munte nze njogere ku byenguzi nga siri mu offisi. So nsuubira nti kwegamba munnaffe anyigirizibwa olw'amazima agaliwo kubanga mu Uganda enguzi efuuse enguzi tetujja kukkiriza nga bana NRM kubanga enguzi eno buli lwegenda mu maaso ekibiina ekyaffe nga NRM kiteereddwa kuninga nti kwegamba saawa zino omunnayuganda owawansi ali mu kubonaabona olw'abantu ab'olubato abazza ssente y'omusolo saawa zino nti abantu abo batuuse n'okulisa abannayuganda akakanja nti omunnayuganda takyasobola kusomesa mwana amalwaliro temuli ddagala amakubo mavundu saawa zino nti kwegamba abantu ab'olubato beddiza ssente y'omusolo essente ezaaliyambye abannayuganda abawansi okukola ki kwegamba saawa zino nsaba nnyo era pulezidenti kyaliko kozi gy'aliko egende mu maaso kubanga erinnya lye lyeriterera abannayuganda gwe basaamu obwesige ye president alina okuluma kubanga he has the right okubeera nga incriminatinga muli wanguzi. So nsuubira munnaffe ateebwe kubanga talina musango bino bya bufuzi. These are just personal issues. Right honourable speaker Anita Among message eno girabe munnaffe mute kubanga muna NRM ayagaliza eggwanga era omuntu avaayo okwogera ku kyenguzi tulina omugobera kubanga ne president saawa zino kyaliko buli muli wanguzi alina okusibibwa era ssente zonna ze babbye zikomezebwewo nga batunda ebintu bye bazze bateekamu ssente ze bazze babba. So eggwanga lyaffe lisobola okugenda maaso omunnayuganda owansi abonaabona asobola okifunamu. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.